akabuggumya embooga ate nga bagira naye nalaba nga waali ne ŋŋamba mukama mulungi ssebo yoga ate era gavumenti okwongera okukkiririzaamu negamba kabwana tinyefunza agira era ate atukolera emirimu gino ssebo kitiibwa kyamaanyi tukwaniriza era buuza ku balabi baffe aba KTV. Neyanziza omukisa guno ogumpeereddwa olulala ntwala omukisa guno kwebaza management ya TV eno ekulembeddwa Bishop waffe Bishop Kiganda n'abaweereza bonna muganda wange Kitunzi bulijjo nkyaza wano neyanzeege bannantebe abankuumye obulungi nange ze mbakuuma obulungi mukama wange President Yoweri Kaguta Museveni akyampadde chance okuweereza bannayuganda ne bakama bange bonna Minister wa Presidency maama waffe Mire Babaranda PS waffe Haji Kakande n'abakulu bonna bannantebe bali bulungi security gulugulu amina emirimu gigenda mu maaso obululu tubuyiseemu kuva nga January 15 twatandika okulonda omukulembeze w'eggwanga ne ba MPs mpaka 28 kati wetukomekereza obwa LC1 kirungi nti waliwo petitions nyingi mu LC1 naye ewange ekyali safe ninayo ndowooza petitions nga 2 Kasanje mu Busiro naye ndowooza nazo zijja kukomekereza bulungi naye nebaza abantu bonna bannayuganda mwebale okulaga obuvunaanyizibwa bwammwe n'okussa ekitiibwa mu ssemateeka yammwe really tulabye nti bannayuganda beerondedde abakulembeze baabwe ate bwe kituuse ku bwa LC1 kirabika ennyonta balina nyingi nze nange nali sisuubira nti akalulu ako kayinza okubaamu ebbugumu ate kajumbiddwa nnyo kusinga n'obululu obulala obwali awo makati era olaba ku mmanja gye babanjamu twebeebaza nti abo abalonze era tubadde tubakubiriza buli kaseera nti mulonde abakulembeze abalimu ensa omukulembeze oyo asobola okujja ku siteepu gy'oliko n'odda ku siteepu endala alowooleza obulungi ekitundu kyaffe kyetuvaamu so tubadde tubakubiriza ate bannayuganda we congratulate them in general n'okukuuma emirembe n'okugoberera amateeka nga bwe gali n'abakuumaddembe tubeebaza bonna gye bali ebitongole byonna kuva ku UPDF paka ebitongole byonna n'ebya intelligence okukuuma eddembe ne bannayuganda nga bali safe n'ebintu byabwe. Kale tuyanze gwe olwaleero nno njala kutunuuliza ensonga 2 okusingira ddala ate zonna nja kusaba tujja kuwa akadde kaazo esooka ejja kukwatagana nnyo ku buvubi n'envuba eyimiridde etya kuba nalaba luli minisita nga ali mu bantu abo bingi ebikyuseemuko era ndowooza essaawa abantu baffe bongera okubimanya na butya ebintu bwe bigenda okutambula amagye gakomawa obukiiko bwe twawulira balonda bwo bulina komawa bugenda kukola butya era n'abakulembeze abalala kiri kitya ku sayidi eyo then tujja kuyingirako katono ne mu kulwanyisa enguzi mu kulwanyisa enguzi ewuwo ndowooza omukulu tannaba kutuukayo naye awo nawo ninawo ebibuuzo ebitonotono ne tusookere ku nvuba envuba egenda kutambula etya era emirerembe ginaakendeerako naddala mu mwaka guno. President Museveni yasinkana abavubi nga towards campaign n'abasinkana era n'abawuliriza obulungi. President Museveni kyetumwagalako kintu kikulu nti awuliriza
ate buli wawuliriza ate nafuna solution. Omukulembeze ng'oyo tasangika. So yabawuliriza nawuliriza ebyetaavu byabwe ate babadde balina challenges nyingi. Mwattunga n'ennyanja n'ebyennyanja kati nga tebikyalimu lwanvuba embi etali mu mateeka yebadde ekolebwa. So n'atuula n'abawuliriza n'afuna solutions n'azisindika ewaffe nti we handle. Twasooka waliwo obukiiko obw'enjawulo. Waliwo ak'okuntikko aka UPDF management, fisheries management committee. Waliwo district security committee nayo ng'ejjaba erondoola eappointinga evetinga committees ezo. Kuliko akakiiko akali ku district, buli district ke bayita district fisheries management committee. Kuliko akakiiko nako akali ku Muluka ke bayita sub county fisheries management committee. Then kuliko n'akakiiko akali ku Mwalo ke bayita landing site fisheries management committee. Obukiiko obwo buliko abantu ab'enjawulo. Buliko technical people abakugu mu byobuvubi nga fisheries officers n'abakwatibwako ensonga mu sekita eyo. Then ku bukiiko buno bwa landing site committee ne sub county committee ate n'aka district twagezaako kulaba nti tufokasinga. President yatulungamya nti bubeere nga bubeerako abantu ababadde mu byobuvubi abamanyi omulimu obuteefu, kubanga yabasuubiza nti obuvubi buno tugenda kububaddiza. Muba mukola ki? Mubwemanagingira. So obwo byonna byakolebwa. Era netugenda ne ku Mwalo ne tufunako obukiiko obw'abavubi. Ku Mwalo akakiiko ak'oku Mwalo kakolebwa abantu 7. Ak'oku Mwalo nga chairperson mu guidance twafuna kuva omukulembeze w'eggwanga nga kagamba nti emyaka alina okuba nga alina emyaka 5 n'okudda waggulu. Chairperson ow'akakiiko ak'oku Mwalo emyaka 5 n'okudda waggulu ate ng'alina n'eryato ku nnyanja. Kitegeeza nga muvubi. Amumyuka alina okuba nga mukyala naye ng'alina emyaka 5 n'okudda waggulu ate ng'ebyobuvubi abiruddemu. Ne bw'aba talina lyato. Of course nowa talina lyato naye ng'ali mu birala. Oba eyinza okuba ng'alina eryato alina abamuvubira. Kubanga abakyala sisuubira nti waliyo mukyala gw'osanga ng'ali wali akutte enkasi oba akutte akatimba. Then bwe bityo byonna n'aka sub county kalina okubaako omuntu nga prominent nga naye prominent mu byenvuba ate ng'alina emyaka 5 n'okudda waggulu ne chairperson ne vice chairperson. So ekyo kikulaga nti baagala omanyi bagamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala wewakola ki? Weewalaba. Etali mukulu ekola ki? Ebyandaala. Kaŋŋambe era ebbula lye. So ebyandaala ebitali mukulu byandaala. Yes, ebitali mukulu byandaala bibeera byangaala. Of course biba tebina abirungamya obulungi. So president n'asuubiza n'alungamya nti tufune abantu bwe batyo. Era twabafuna ate ng'abavubi bano tubajja mu bantu abo abavubi. Era kati tuzeeyo ne tulaba obukiiko obwo nga buyise process yonna vetting buli kimu nga buli confirmed ne tuddayo ne tubulonkinga ku
ku myalo nga tubalonkingira awo ne tubabuuza abantu bamwe mubama yes nga era be abamanaginga so ng'ewaffe Entebbe ebintu byonna biri bulungi era twagoberera bulungi guidelines president ze yatuwa era n'alungamya nti ku myalo eminene amaato gagenda kukendeezebwa ng'osanga galiko amaato 66 n'abagakolerako abavubi 100,000 so buli lyato lirina okuba nga lirina abantu abo basatu then eyo myalo ejja Lake Victoria then emyalo egy'ennyanja zino endala Lake Edward, Lake Kyoga kubeereko kubanga emyalo gyabwe mitono mifunda kubeereko amaato 33 then n'abavubi awo enamba eba ekola ki ekendera 10 sekyo kyetugezaako okutereeza nti tukendeeze omujjuzo kuki ku myalo abantu obuvubi bukole n'ennyanja efune breathing space abalala olowooza bagenda wa nkugira so ekyo n'alungamya bulungi ate netujja kubanga kubaddeko envuba oba style fishing methods ezitali nnungi ziri ezikosa ennyanja yaffe nga ze bayita kokota hariyapu ezo zonna ne zibaningibwa n'alungamya nti okuvuba omanyi abavubi ba Mukene babadde bavuba from January to December from Monday to Monday 24/7 nga bali ku nnyanja awo nga bakozesa light obutaala era nga bw'ojja ekiro bw'oba tugambe ng'olinga mu nnyonyi bw'oba flying over oyinza olowooza nti mu nnyanja muliwo ekibuga kiri awo naye nga kiri nnyanja naye butaala nabeerangako eyo nange nentambula neŋŋamba baani bano abalira ssente ku nnyanja akadde ku nanga mbalabako naye nga so katonda bino ebintu tudiringa na butonde nti katonda yateekangako nti abantu abavubi ba Mukene nti muvubenga nga waliwo omwezi omwezi weguggwako ngaawo ki muwummula Mukene gwe mba asobola kubatwalako akadde ako then omwezi bweguddamu negulabika era mukole ki mufube so lights ez'okunyanja nazo netuzikola ki ezibaningibwa ate buno obukiiko obw'enjawulo weebuli kugamba nti obwo obukulembeze buliwo kaseera buseera busooka ne buweebwa emyezi 6 egya probation okugezesebwa kutandikira ku mwalo mpaka waggulu obukiiko mpaka obwo bwaggulu bwetwogedde bwonna bwe butakola bulungi oba bwe bukola obulungi ne bwongerwa emyaka emirala egi ne bwongerwa emyaka 2 bwe buddamu ne busigala nga buli ku mulamwa nga bukola ebyo ebisaanidde era nga nabwo bwongerwa emirala emyaka emeka 2 ontegedde so bisanja sigamba nti akakiiko ketutaddeko keeko mpaka enkomeredde nedda naye bino tubikola nti tutereeze envuba oba tutereeze ebyenvuba byaffe oba nankani yaffe industry yaffe ya fishing ebeere nga teyonanebwa bannayuganda basigale nga bagifunamu obutereevu mwattu ombuuzizza nti bano abava ku nnyanja balagawa mu Uganda tuyina emitwalo 4,200 square kilometers ez'amazzi agali fresh mu Uganda muno nga tujja mu ttani z'ebyennyanja ttani emitwalo 13 annually annually
Egypt kankwe example ya Egypt Egypt eina square kilometers ez'amazzi kakaaga fe tulina ena mu 1200 so Egypt eina kakaaga katuula mu mitwalo 4,200 emirundi nga 7 bavuba bajjamu metric tons ez'ebyennyanja miliyoni 1 fe tujjamu emitwalo 13 mu mirundi 7 nga bo buli mwaka baaninga $2 billion mu byennyanja bakikola batya baresortinga to fish ponds ebidiba by'ebyennyanja bwe butufokasinga nnyo naffe ne tugamba nti kati katufokasinge kubanga tusobola n'okufuna capacity tusobola n'okutuuka ku stage eyokusanga nga tuproducinga n'ebyennyanja ebisinga ne Egypt of course kubanga bwe tubanga ffe mu mulundi gumu